Yeah.
Ndi one of the committee members akakiiko akakwasaganya ensonga z'okuziika muganda waffe Nicholas Mpire abantu gwe bamanyi nga Messi Bontwe, formerly of the Amarula family. Enteekateeka ey'okutambuza omukolo gwa muganda waffe guno olunaku olwaleero lwe Lwokuna tugenda kuba nga tureceivinga omubiri gwe ku ssaawa 4 ez'ekiro. Agenda kusula ku funeral service home, then kumacha tugenda oba twolekere church, that is Munyonyo Church of Uganda. Wetunaba tuvudde ku church nga service ewedde kuba egenda kutandika ssaawa 4 ez'okumacha, service olugwa nga tugenda Kabuuma omugenzi gy'abadde awangaalira nga tannabagenda America. Wetunaba tuvudde Kabuuma, the next day, that is nga 18 olw'omukaaga tugenda ekitende ewaali amakaage agasooka gye tugenda okugenda nga 18 era nayo ajja kusulayo. Kati nga 19 lugenda kuba lunaku lwa Sande. Mukwana atasobodde kubeera maka gano Kabuuma n'ekitende ojja kujja ku National Theatre. Nsuubira nti kifo kiri convenient eri buli omu era bwe tugenda okulabira omugenzi oba omubiri gw'omugenzi guno kubanga abadde si Messi omwereere wabula Messi abadde mu entertainment field oba industry, era nga abantu manyi abali mu entertainment field bandyagadde okumukubako eriiso evvannyuma. Kati ffe tunaba tumaliriza ku National Theatre tugenda kuvaayo ku ssaawa 9 ez'ekiro olwo twolekere Mbarara Rwampala gye tugenda kubanga tugalamiza omugenzi. Naye ku Mande olugenda kuba lwa Mande tugenda kusulako oba omubiri gw'omugenzi gugenda kusulako mu nnyumba ya kitaawe, tusuleyo nayo olunaku z'omwezi 21 tube nga tuziika. Era kifo kiri kumpi awo wennyini si wala, kiriraanidde ddala, tewali na distance eriwo, just a few steps or meters tube nga tubeera mu kifo ekyo we tugenda okuba nga tukwasaganya amaziika oba okuziika kwa muganda waffe Nicholas Mpire aka Messi Bontwe. Enteekateeka ezibadde mu US okusookera ddala nga UNA Vice President lutuusa okwebaza kwange eri Bannayuganda abawangaalira mu US bwe twakuba omulanga nga muganda waffe afudde baagwanukula ne tusobola okukolektinga ssente ezikomezaawo Messi ku butaka nga tewali kwesikamu. Ebiseera ebisinga abantu bafiire e Bulaaya nga tamanyiddwa ne tustrugglinga ne maiti okulaba nga ekomawo, naye ekya Messi
tukyebaliza Katonda tekyatumenye. In 1 week twali tufunye sente zonna ezigenda kukola ezikomyawo Messi n'ezigenda okuziika Messi okulaba zimuzimbira ennyumba ye ey'olubeerera. So tubeebaza mwenna buli yatoola buli yakola kyonna ekisoboka. Ate ne neebaza ne ttiimu ya wano nagenza okutuuka nayo nga erina omulimu munene nnyo gwekoze okulaba nga muganda waffe aziikibwa mu kitiibwa, era tubeebaza. Y'ensonga eyo gye tuliko. Abali waliwo abakyali ebweru abagenda okujja basobola abamu bajja kutuuka ndooza nga ku Sande basobole okuwerekera muganda waffe Messi. Sera nti abantu bafanizi b'amalula family n'ebintu Messi yakolanga byonna byazannyanga obuntu obumu bwadde babadde okubeeramu obuzannyo badde ate okuzannya musaidi mira lwali tubuteeka nayo ku social media ntubuwanikayo kuba nti abamu babadde abamu generation waliwo generation badde abamu nga tebamulabangako byazannya tebafuna omukisa okulaba ku kikyabadde azannya. So era tutwala okwebaza abantu bonabona abafanizi b'amalula okutubeererawo ne ku lunaku luli twali tujja kuza emyaka 25 ejja comedy ne babeerawo era still era tusaba era nakati mutubeereremu paka omuganda waffe tunakola kino tunamuziika kebera ku unity to the radio amanya nga bwe bagambye Eddie Kayemba oba Muzeeyi Muteeweta Webba enteekateeka nga bweri tetweyawuddemu wabula ffenna twekutte wamu nga kitole nga mwe muli ba radio presenters TV presenters bannakatemba n'abantu abalala bonna netwegatta wamu ne tusobola okukola ekintu kino tukola enteekateeka y'okuziika muganda waffe ng'eri wamu era enkola ejja okubeerawo okulaga nti ddala tuli wamu n'omugenzi ku National Theatre we tujja okukolera ebintu ebyo. Azannya Katemba amuzannye tetugenda kukabira Messi wabula tugenda kujaguza ebbanga lye tumaze naye ery'obulamu bwe Katonda bwamuwadde mu nsi muno whereby nti tujja kuba tulaga ku bimu bye yakola abasobola okukola Katemba live bamukole abayimba bayimbe tujaguza obulamu bwe Katonda bwamuwadde mu nsi muno bwetyo bwe tujja okumuwerekera y'ensonga etutwala ku National Theatre naye nga tuli wamu bannamawulire bonna aba radio aba TV ab'empapula abaki ffenna twegattidde wamu komiti eno erimu abantu bangi naye era nga twongera okwebaza bannaffe baganda baffe abali mu Amerika olw'okwewaayo olw'okukolera awamu ne balaba nti batuweereza eno omuntu waffe tusobole okumuziika ku butaka aleme kwokebwabwokebwa kuba si bwe buwanga bwaffe ng'eggwanga erya Uganda oba ery'omu Buganda wano bwettu bwe twakoze abantu abo bwe tuba tumaze okubeebaza ate ne neebaza ne bannange be tukoze nabo be tukwataganye nabo tusobole okulaba nti munnaffe tumuwerekera mu kitiibwa kati ondaba era nga tubategeeza nti tukyali wamu naye ekitabo weekiri ate kiri open tukyalina enteekateeka nga mwannyinaze piipi bw'abagambye Prosperity sorry eryo nickname yange naye nga bwe tubagambye nti twetaaga okuliisa abantu be tugenda okubeera nabo muwulidde ebifo by'abamenyedde gye tugenda okubeera Kabuuma Ekitende ku National Theatre ne mu kyalo alina kaalina amabugo tebagasala alina kaalina asobola okaleeta mu kitabo kyaffe ne tutambulira wamu olw'okubeezaawo embeera